Mwebale kulaba iMedia. Thank you for subscribing. Kakati nekiriwo ebule ennaku ntono nnyo, ntono ddala kutuuka ku mukolo gwa Rema. Jjukira omukolo guno tugusuubira okuba ogw'amaanyi ennyo era omusufu. Bingi nno ebibaddewo, abayimbi bangi abasuubizza okubeerawo era bangi. Mu butuufu gugenda kuba omukolo gw'amaanyi nnyo, gujja kusitula abanene n'abatono. Jjukira n'omuyimbi Yemi Alade yasuubizza nti ayagala nnyo okubeerawo nno we Nigeria, ne naye yagamba ayagala okubeerawo ku mukolo gwa Rema. Nga ebyo biri bityo, Kenzo yadde ayogedde n'agamba ayagala kumiitinga ku Dr. Sewunya nno gwe bagenda okwanjula abeere nga mukwasa obuvunaanyizibwa mu butongole, naye sikakasa nti kinaasooka nga bw'omanyi naawe obitegeera ebyensi. Naye nga kaakati ebula ennaku ntono nnyo, ffe tuwaddeyo okukuweereza gwonna nga weegenda mu maaso buli ekigwawo. Just subscribe to the channel, hit the notification okakoonako n'olaba nti buli kye tusaba ojja kuba nga osobola okukifuna. Tugenda kubeerawo nga tukuweereza. Eno ye iMedia, yes, a new trending channel. Subscribe. Thank you.